Ochalaba program gw'osalawo. What you mean? Family. Oluvanyuma bakama bange njagala kubanga nkomawo era nga mbabongako nyongera okubaza mikono gyange mwena abajja ku birthday ya muwala wange Baby Tamara omukulu Dube Simpata I salute and Ruben Kivu Dube Simpata I salute Senkubuge Siasa I salute Dr. Bossa banange bangi ono Dubai kiki naye bangi mwebale ddala mwakola kyakabi nnyo ya Tamara Little Boss mwali mu nyumba ategese ekijjulo Little Boss bo wandika ennyimba zo osinzira ku kiki kyekikudrivinga ya zembere ntukako ennyimba nange njagala kati ate njiyimbe eyo irayo ekyakabi kyange era nkyanoonya sijja kweyinulirako nnyo nkyanoonya abajja munkinje nga mukimanyi omuntu asuubire kinga bbi asuubire performance ekyasinze kuba twakoze live band ate twakoze rehearsals asuubire performance ennungi n'abayimbi bangi abagenda okunterekera Bobi Wine Catherine Kusasira Maureen Nantume King Saha Gravity Pipi the Queen bangi okay kayimba kitugenda okulanga tuzakaho mukwano gwange kayimba bakayita nyonta eyaki iyo mukwano ne Little Boss akimbya mukwano yakutererera banaye walamya olabika walamya nkubira akapera mama nzo obulamu obwo nyonta yegwe nyonta yange sweet gwe asinga nyonta zegwe nyonta yange mubaji gwenina naye banange noonya wabeewa nyimbira obwo obuyimba kuba mpulira nga njagala kuyita mu TV mama lero bange ekisige kiyita mu bijja mu TV ali kubugedde TV njagala nyimbira akayimba ku munengo olina akwagala kabiga ddala munange batulinga Moina akwagala ebyaddala nga akupa ku masobola okulabirira nga amanyi omukazi bamulabira amanyi omukazi afiibwako bajja kuyimbira akayimba kotonyumira nyonta mujje muwagire mwana mulezi Little Boss bambi enaku z'omwezi nga byotandikira wa mitandao obuyingire ku mitandao kintu kikola kyesookwakooyenga zimanyi mugenda kujja akayimba kabanyumira gamba program kwasalawo Little Boss nekugenda kulimwezi kiri mu nyumba naye nga gamba kulina kyogamba wandika ekigambo salawo leka kabanga amanya nekyosinzire nekyo nendowoozayo osindike ku 8338 oba mukwano gwange ngenda ku Facebook page ya Bossa ona kishaka kwina tekayo obubaka bo njja kuba nga tukusoma oba genda ku page ya Bukedde TV tekayo obubaka naye nga basaba muki mwagire mwana mulezi Little Boss oba na Africa Big Boss tumvaawo watukono nsaba kuba nange nyonta yegwe nyonta yange sweet gwe asinga Wemani atalina bukusa ubogedde bijweteke kuleke nkute baby nze nembagamba mumuveko oli omwana talina tabu munenyenze okubanga wataba beranuma nekachayina sina Nyonta
tugenda kubanga tugifundikira olunaku olwaleero mukwano gwange gwatulaba tukweyanziza nnyo okuba gye twatandikidde paka wano woli dr Rashid Kabuya yateekamu ensimbi tumwebazisa era nga mwebaza okuba nga obulamu bw'abantu abukutte bulungi tabuzanyiddeeko abuwadde ekitiibwa oba okitegeera era nga ngamba mukama katonda akugezeewo olwaleero ebintu byokoledde abawonye era ne bwokyajjala yakwasabira okuwona amangu zinyigera mugendeyo abayambe kubanga ye musawo ategezesa ku bulamu bwa muntu atayigira ku muntu wabula ajjanjaba era kweddagala ettuufu akeereza byuma bizungu nakunjebiseddagala beginasi era obulizi Lita Boss mu nyumba mwali agenda tondera akayimba kamu akasigaddeyo mu nnyimba ze oluvannyuma n'oluyimba lwangu mu Uganda lunyumirira ng'omuntu ngwamala okululonda oluyimba olwo alabike nga atusiibula fe tumuzisinkane wali ewa mitanda ennaku z'omwezi mbiri kayimba akasembayo bakayita kitengejja ku mazzi concert tugiyitaanye eno gye tugendamu concert bagiyita best of Little Boss ngenda kukuwa ennyimba zange zonna okuva gye nnava paka wendi kati nkubiramu kapera ku kitengejja kana tugenda kayimba babiri kiriya ne bw'oliba ng'owedde ku mpagala nawe kitengejja ku mazzi nze tuliba babiri nawe kitengejja ku mazzi oliba kabuti yagenda ombika nawe kitengejja ku mazzi anti gwe mwana nawe kitengejja ku mazzi ndibawo lubeerera wadde ng'okaddiye wadde nga maaso gayimbadde ndisigala ndaba gwe gabibe bigamwa tebirinkyusa tinkute omuggalanda wange oma bibibu sifuddeyo wateba ako kapaati ako omusajja n'akanyimbira ng'akitegeeza nze abampasiza kweli aleeta bulesimpetamuga tutogenda mubakadde gwe tuva wano tugende kiwedde aliko mugende TV Little Boss yenyimira akayimba mpoyiranga akayimba I'm in love with that song so kati since I'm in love with that song ngenda kunoonyayo bannoonya sinza nane nnoonya mujje munyambe muzije ku mudaala gwa bukizi kirayi akayimba njagala kawanyumira emikono gyange abeeyagala mwenna abali in love abasuubira okuba in love abatalina namwe mujje mujja kuvaawo nga mukunya oli bajja muyimbira akayimba ejokwekangaze azinya asibidde wuwo oba okitegeera mujje tubere nga twagera Little Boss njagala akayimba kabanyumire nkomewo ano ndi akayimba komunauganda akamnyumira ye ng'omuntu abayita abawagizi be era bambi abasiibule tusisinkane ennaku z'omwezi nga 2 ewa mitanda ku pipisi yange nze yadageta kati ku mukutu kwendi mundeke nange newane labo mwana ono wantusiza nebaliba ng'owedde ku mpagala tuliba babiri nawe oliba kabuti yagenda ombika anti gwe mwana nonsembeza ku kituufu nange ndaba nawe ntuse yegwe waliwo olwembobwa olusa omutwe mbeera nebuuza kyoba olidde kireero tosaana kulumwa nedda oyogeza simbo oli wagonjebwa buli kimu kikwata mpola tosatuka zeve kugwe ngenderani ne bw'oliba ng'owedde ku mpagala tuliba babiri nawe oliba kabuti yagenda ombika Little Boss tugenda kubanga program tugigala tutandikidde nga abawagizi batuwagira era nkimanyi bagenda kujja bakuwagira njagala onondera akayimba komunauganda kamu kayimba ennaku zino akanyumira kagala mu mesejja bakayita byekwaso aka Bobi Wine meseji yako ojagala nnyo nungi ebuulirira tuleke Little Boss omuntu yayagadde okumanya Little Boss manya ganonya sente amanya gamatuufu gwana amanya bampita Katongole Derrick neddirante batufaanana bano bakatongole mbadde mmanyi babeera awo nze omusajja muganda Little Boss njagala oŋŋambira abawagizi obebaze obasiibule obagambe musisinkane abawagizi ba Little Boss abawagizi ba music wa Uganda mbakoowoola mujje mumpagire ennaku z'omwezi nga 2 ku PTC ewa mitanda mukosa nti gye nayise best of Little Boss
mwebale kunjagala mwebale kuwagira music wa Uganda mpagaliza birungi byerere amina mwebale kujja ku program gwosalawo ku Bukedde TV tusingane wa mitano okay ali ku Bukedde TV njaga kujukiza akayimba kange yono yogola bano yakawandiika naye yawandiika ndoza ye yali mulaavu tugana atamanya nti gwawandiikira talinaawo wadde mukaalaavu naye nkimanyi gye binagwera nja kubanga nfunyeyo omuntu nga bwayogedde ekisadamu Rashid Lukwago yateekamu ensimbi program gwosalawo negenda ku mpewo musawo ate akola kyakumanyi so takola kintu kubanga kabula kyakola akimanyi era abantu bangi bawonye gyali beera abantu bangi bakakasa nga bawonye Little Boss tugenda kubanga tumuwerekera the Queen of Coast Kwendi Aziza Bafana kwali agenda bakuba komini namwe munyumiro bantu bangi sikuta gyali awulira biwulire mujje muwagire Little Boss omwana ono muwagidde okuva gyatandikira paka wali olunaku lwali bandi mujje mubeere nga muwagira njagala okubaza benkoze nabo bonna mwebale nnyo mwebalire ddala nyabaze producer wange Nathan Bosinga mutini kintu abalala bakuyigireko wa Imin why not oli example your role model to them nonya era musho ya Little Boss ngena nonyeza kwa muyimba bwalabo buyitira uwekanga owuliro yagala kudda mu kintu singani olunaku oludako mikwano gyange People Queen njagala okubaza mwenna benkoze nabo era nga nebaza n'abawagizi bange mwenna abala program gwosalawo nga musinziira ebweru w'ekibuga Kampala. All presenters are good but People Queen oba kumugala maloba luzikanwe ezimbire nenjagala okusomesa abaana kamisomeseze ai zekinume ngoyo okuzijjange China natulima mpamba tuzaala ne badisayina singa twali twazimba oil refiner tetandivudamidde embeera z'abaforeina babuloli buli wakufuula bega ajja ne makago nakukolera amateeka twagala nnyo okugenda mu ggulu naye tetwagala kufa twagala nnyo okugaggawala naye tetwagala kutuuyana twagala nnyo okugenda mu ggulu naye tetwagala kufa twagala nnyo okugaggawala naye tetwagala kutuuyana kati nze nga waggulu nga mbagamba nti ebyensi ebimu byo byavunda bw'oba nekyokiririzaamu kiyimirirangako bwomu nga bwoligwe era bwotankula ng'olutalo nga weesize emikwano gyomba nkusasidde be bamu abakujubisa ate ne bakulabisa kati nosaana obeegendereze ati amazima ga mutima gw'okuzina mwanawo era muzeeyi yaŋŋambye nalirira famire y'omukyala n'abaana bo manyi nti banja bakuwagira but if you stand for the truth you better be ready to stand alone my son if you stand for the truth you better be ready to stand alone ayagayagayagayawo bagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo okugaggawala naye tebagala kutuuyana bagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo okugaggawala naye tebagala kutuuyana obadde olaba program gwosalawo